ngamba abantu ba Buganda zino groups endala ezijja wano zibatiisa mbu boyogera ku Buganda oba ososola mu mawanga please buli omwali najave waabwe temuzibiriza ebiseera gye bijja abaana bamu bagenda kuba tebalina we babeera kubanga namwe abalala abamu musazeewo kuba compromised olw'obusente n'obutategerekeka abamu bwe tubalabamu wano wammwe tewali alina kubatiisa buno obugurupu bwe twabugenda bubatiisa bw'oyogera ku bintu bya Buganda oba ososola buli omu alina gy'ava n'olwekyo ekyo nkyogedde olw'okuba nti ono omukulu ayogeddeko ku kintu ky'ettaka tuli bubi abantu ba Buganda naddala bali mu katokolida amateeka weegali naye tegakyakola kuba mujjukire gurupu z'abasaatuusi zisazeewo okutuyimukiramu okutwala ewaali ewaffe gwe yeebako otulo weebake naye tubakubiriza omulanga naddala wano wokka mu Buganda amateeka gonna agakolwa ku ttaka wano we ganyigiriza awalala ebweru mwana ate ebintu bitambula bulala nalabako omuntu eyalondebwa mu mateeka okulembera disitulikiti ennamba e Bunyoro abanyoro ne beegugunga era Museveni n'agendayo n'agamba abanyoro abakiga temusobola kukulembera abanyoro waabwe wakiwa ne waffe bayise olugaayo buli kaseera bituuka ku ttaka ne batuyisaamu olugaayo n'abagambye ndowooza tusasula ebbanja bajjajjaffe obuzira bwe baayolesa okuzimba Buganda tetwafuuka target buli ggwanga lyonna tutunudde baganda ba wano bebalina okunyigirizibwa batalina kwewozaako batalina kwogera bibaluma beboogerako tribalism beboogerako abaganda batugoba njagala mbategeeze ettaka lya Ssaabasajja Kabaka yaliwangayo mu ddembe okuzimbako zi poliisi okuzimbako zi Makerere University era twali gwe baali bagobye bano abasajja babazze uno ate bennyini bazze n'omuze gw'okugaba fono si kya buwangwa bwaffe okugoba omuntu ku ttaka bebeegala okwekwasa mb'osanga waliwo obuzibu wakati w'ow'ekibanja n'ow'ettaka mu buwangwa bwaffe wano bulombolombo na nnono badde bumanaginga ettaka ye tobadde endooliito bo bennyini bazireese kubanga baasanga omusajja omuganda ng'alina mayirolandi leka abantu bina nga tabagobye bwe yaguzanga bali abavudde eri bo nga balina kugoba era batandise okugoba omuze gw'okugoba abantu ku ttaka si kya buwangwa kyaffe wano gensaba kiwojje waffe Entebbe Kabaka Kato Buganda yawaayo ettaka ddene okuzibwa poliisi y'Entebbe eri ku ttaka lya Kato Buganda naye poliisi y'Entebbe yatuuka okujja okusaveeyinga yasaveeyinga mayiro zonna nga tebagiwaddeko kiki era tuli mu ntalo ani abbaani owakabina akanene tafa miggo Buganda eyitiridde nnyo okujoogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto toyogera tukugambye kasooka bateekawo ensawo evaamu ensimbi ezinunula abantu abatalina amataka babagulira amataka Buganda tennaba kuganyulwa era singa avayo minisita natugamba nti ku zino biliyoni bwe twagula ettaka ly'ekibaale Abaganda 8 abakiga 9 abagisu 4 abalugwala 5 be balifuna sijja kuddamu kwogera ojja kusanga kuliko balaalo tewali kinnuma nga bwavu kuluma abantu ng'abantu basinza tewali kinnuma nga keera ku makya n'ogamba nti neewuze ssente ntwala omwana ku ssomero n'otamanya nti ttaamu egenda kuggwako ng'era ogenda kuddamu weewole ssente ozeeyo omwana ku ssomero embeera eyo esima bunnya Uganda yakuggwawo okugyawo ng'abantu bazuukuse ne balaba gye tulaga naye ekisinga okunnuma mu byonna kwe kubanga abantu betukaabira betulaga nti ennaku abantu ebaluma oli akujuliza n'akugamba nti mwali ludda wa ekyo nno kyandikumyawo ne kikyannuma nnyo naye oli akugamba nti mwali ludda wa nga balwana neerabira ekintu kimu nti n'abaana baffe bagenda tubuuza mwali ludda wa ng'abantu banyaga eggwanga okulimalawo Mukama Katonda atusaasire naye tuli mu kabiga ekirala kye mutasobola kwerimba bwabeera wano Abakatuliki kino mukitegeere nze njogera amazima ga nfuula ow'eddembe kuba we tugenda mu maaso tulina okubuulira abantu amazima gano amatwale ga Bungereza Omukatuliki tafugawo wano Amini bwe yakulembera wano kwini wa Bungereza yakwata Sabasaba n'agiwa Nyerere Amini akole ki aveeko tewali Muganda kikwate n'olwaleero mu kigambe n'abaana bwe n'abazzukulu tewali Muganda nga bamuyita Kiwanuka tewali Muganda nga bamuyita Kayiira tewali Muganda gwe bayita Kyagulanyi tewali Muganda gwe bayita Ssenfuka ayinza kugenda mu State House n'alayira ekkololo nga pulezidenti kigambo pulezidenti gwe kyebuze mu Luganda kyeki pulezidenti y'entebe kwini gye yateekawo okutuulamu omuntu amukolera emirimu bwamugamba nti Ebunyoro eriyo kinti mafuta agongagalako ebitundu 5 ku buli 10 bw'oba tosobola ngenda teeka ssente mu Besigye akugyawo buli etuula kuba pulezidenti akolerera Queen kati sawa no twafuna ekizibu nti pulezidenti akolera Queen
ate ne Queen yafuna abakozi be Emmengo okulaba nga basanyawo ebya Buganda. Kati nkubiriza abakyala bonna abakulu n'abato muyonse abaana nga mubabuulira teffe tetuli bannayuganda. Omunnayuganda Queen yamutondawo mu 1962 ensene mazewo emyaka 5 petuli Baganda. Buganda kiki? Buganda kiki? Ssaasajja Kabaka wangale 75 zowaddeyo okuwa ekyapa oba okuwa consent tasoka na kuwa kyapa by the way tasoka kuwa baluwa ekwanjula mu KCC toli kutaka lya Ssaabasajja Kabaka musasudde milioni 7 mwezi ne ekirongisa ku milioni 75 zobosasudde Mengo bakuwa lisiti ya milioni 7 esigadde milioni 69 tezibaako lisiti ato complaininga ebiri Emmengo wagenda ku nnyanja n'obagamba tebavuba n'obasanga ku mataka gaabwe n'obagobako ne bazimba obuyumba n'obumenya ne bakola zi bizinesi n'ojja n'obitwala ebyabwe ng'oyita mu KCC. Tokomye ku ekyo buli babaayo ne babuuza nti lwaki kino kiri bwe kiti n'otuga n'owamba n'okuba n'otta. Osanga omuntu owa bulijjo ng'omuwesa mu kkooti y'amagye nga talina musango gwe yalina. Ne babba baminisita ne babba bamemba ba parliament n'obatunuulira butunuulizi nga babba ssente y'omusolo. Osuubira ki? Osuubira ki? Essaawa yonna byonna by'okoze biddira famire yo naawe. Museveni oba tosobola kugoba Saamu Mayanja nga nawe Saamu Mayanja tosobola kulisayininga Abaganda tugenda kwerwanako nga Abaganda katugenda fuka tribal mulaba musobola okubeerawo muntu yinyingiriza nnyo. Kabaka muntu wa mirembe. Kabaka yali avumyani. Kabaka yali abakoze eki njaga tubeerera Sikadima. Kabaka yali akoze eki. Kabaka yali gwe yayisizaamu amaaso. Lwaki Kabaka abaluma nnyo? Gavumenti bakisobola kuvayo gamba ku baminisita baabwe tugenda kwerwanirira nga Abaganda. Kino ate nkyogera nkitegeeza. Ffe twafadde emitima. Mubbi amataka mugatutte, mutumye emirimu, mutuboola, mutusosola, ate mutumanyire n'otumanyira, ate mumanyire ne Kabaka waffe tekijja kusoboka. Oba mumpa butwa, oba munkuba masasi nze wendi okufa ku lwa Buganda. Kanfunze ku ggwanga Kadima, tokwatanga ku ggwanga nga nze mukasa. Okola ng'ekirala kyonna tukwatanga ku ggwanga lyabwe. Nkimanyi ebigala temutwagala. Ogamba nti bannange mudisipulininge. Nakati kankubuuze tudisipulininga omusajja omukulu ng'avumidde Kabaka emyaka 5 n'omwongera ne contract okuba minisita. Kati lwaki amwongera ekisanja eky'ettaka edda kitegeeza byakola Museveni abyagala. Kadima ffe tukoze kyamaanyi okuwuddisa abantu. Njagala bajjo Kadima bino ebintu by'eggwanga bijjamu okusaaga. Sekanifumyako Kabaka waawa. Buli kimu okigobere. Kyagala tusobola kuvuma bakabaka. Buli kimu okigobere. Nsonyiwa ne wesanga omuntu ng'avuma Kabaka w'abalulunyiga. Saamu Mayanja wasigobere. Yatuyobola Kabaka. Statement ze yakoze zaabadde zitya? Yagambye Kabaka talina ttaka. Tetusobola kukola state mu state. Okkiriza buli kyabufere buli kibi okwogerebwa mu Buganda mu Luganda. You have not defended your values. You've not defended your language. You've not defended your taft. You haven't. You're just an open gate, a flood gate to bogusness. Buli kyabusiru. Buli kyabusebu. Okwogerebwa mu Buganda. Mu Buganda ate mu Luganda. You must defend your language. Your language is not that. Put them to order. Social order. I'm going to wane waffe Buganda toyogera bwotyo. That's not who we are. Naye ani defender of Buganda values and Buganda. Who? Mu defending birala. The first mandate is to defend your language, your heritage, your values. Ffe Busoga bulijjo mbagamba. Nze nakulaba ngamba tuula bulungi ng'Omuganda. Watumala gatuula. Oli Busoga. Nze nasomera Namagunga emyaka gyange gyonna. Tuula bulungi. Era ekyandeeta okusomera e Buganda Namagunga for 13 years.
kwali kufaanana Abaganda because they were the role model of finesse, of honor. Okay? Their language. Omuganda ne bwakuvuma omanyi otuuseka ngati. My dear brothers and sisters, my Baganda people, what happened to you? What happened to this great kingdom? Your king drove in a 0-mileage brand new convertible Rolls Royce. That is how mighty your king was. He was greeted by duchesses and duchesses of England. He owned the whole of Uganda. Actually, Uganda was called Uganda because of Buganda, because it was the strongest and greatest kingdom at that time. What happened to this greatness? You owned everything. I look at your king now. You know your king drives one of the cheapest cars a king ought not to have. Even Bobby Wine has a better car than the king of Buganda today. The kingdom of Buganda was given everything. You had the best university, Makerere University. You had the best schools, Nabingo, Nabisunsa, Namagunga, Gayaza, King's College Budo, Namiryango. All these schools were in Buganda for the Buganda people. You owned the best hospital, Mulago. You had coffee marketing board because you grew coffee, the greatest, one of the greatest coffee growers. You owned everything. You owned Port Bell, for Christ's sake. You owned everything. You had beautiful roads, beautiful infrastructure. You had the parliament, you had the quarters, you had the police. You owned everything. In fact, the whole of Uganda was given fully to you, to the Buganda kingdom. But now, my brothers and sisters of Buganda, you own nothing. Muganda has been reduced to being a very great housemaid. The greatest housemaid in the diaspora, Abaganda. The most cab drivers in the diaspora, Abaganda. Security guards, Abaganda, standing 12 hours a day. All the shady business, all the shady jobs are done by Abaganda. Most conductors, Abaganda. Most border riders, Abaganda. Most taxi drivers and truck drivers, Abaganda. Most porters on buildings, Abaganda. Most people doing sports betting, working mobile money, are all Abaganda. What happened to this great king? What happened to this great kingdom? Baganda owned Uganda. You owned everything. But now they've taken your land away. You own nothing. You're busy chanting NUP, NRM and everything, but they're taking your kingdom away from you. You know what's funny? You cannot come to Kabale, where I come from, and you take my land, my ancestors' land. You cannot go to Chiruhura and fervently take land. You cannot go to Gulu, Kotido, Koboko, Arua, Gulu, Hoima, Soroti, and take those people's land. They'll kill you. But in Buganda, you sleep too much. They have taken everything you owned. You imagine how a person can sell Mulago, how a person can sell Makerere. Makerere sold, Mulago sold, Port Bell sold, Uganda Railway sold, teachers' quarters sold, teacher training school sold. Everything sold. Everything has been sold, and yet that is your land. That is your kingdom. What happened to you guys, Baganda people, man? Mwemva. Bogena mu Buganda kati waliwo deliberate policy bamalawo. It's deliberate. Kigendere. Dispossession of land. So one soko bajje kwetaka. Choya waliwo craze, waliwo dalu, waliwo ekirwadde ekijja nga kyataka. Tosunulide taka. Oyinza okuba omutuufu mu. I have done research. I've done research. One, bakuba obwavu. By the way, obwavu obuli wano obuwunya. Si buli obuli wali obuleeta envunza. Because abalina emwata list bakyaliwo wano ofa. Bakoze ne tests ez'amazzi nga galimu obutwa, galimu chemicals, nga tetulina industries zaazo wano. You get? Now, so do you have land? Temuyina. Kyolaba batunda ettaka ne bagenda ku trading center. Nakola wakaduuka. Nagula border. Oyo alina chance aguze border. Nagula wakaduuka, but nga economic policy eri such that ayina okukorapsinga. Zino banka sigenda kwogera amanya ezijja wano nga zitunda ebintu by'abantu. Genda otunuulira Abaganda be mwali mumanya bali mu business oba bakyaliwo. Center eyali abasi Abaganda weeri. Nze wena someseza amatanga wano Masaka. Nali ntambulira mu Gaso. Waliwo bus nga bagiyita Gaso. Okyagirabako. Where ya kutuka. Now, so temuliwo, you are not there. But by 1960, Uganda really wejira. Oli andaga data, including in ebifaananyi nga waliwo akakubo, a pass.
lyekubo pass eryekigere erigende munyonyo era yali nsiko waliwo akakubo katono kabigere nga kagenda wa munyonyo gaba because awo gaba munyonyo awo olaba awali hotel waliwo emikolo bali bakolerayo emikolo ya Buganda nimbe nedda omugongo gwa Buganda what you call the backbone of Buganda gwali awo olowooza bakiteko bali basiru waliwo omusajja bamuyita Kibuuka Omumbaale wamuwulirawo abasese nga kabaka wa Buganda then bali bamuyita Nakibinge olutalo lumulemye ne bakola emikolo ku Jjinja n'abuuka mu kire mu bbanga najja na joining olutalo okuva sese bw'ogenda mu bya Buganda mulwanya muli waava abawanyise muli because bawanye ebyokwesa byonna byaggwawo ne basongole muli mukyala Nakibinge mumita nabagereka natandika okusongola natandika okusongola ki emuli kwe kuba tayito ya mulwanya muli that was Buganda ebyo Jjinja liriwa omanyi bwe omanyi omuyinda alijjayo omanyi emikolo ekoleddwa ku Jjinja eryo omanyi kirivuddemu mwe abasoma nga mweyita bakalica ate mwe mwonoona ebyennono naye mwettuga and they are real. They're effective. Now, Amasoro kabaka bamuziika bwafa akaba the Joe akaba kebateeka mu masiro naye okuva ku muteesa w'oluberebe okuwa information okuva ku muteesa omukulo nakkiriza information ate buli awali omumanyi wabaawo n'omulala kati muwa information kuba waliwo abawulira muteesa bwe yasira mu kabuteesa ow'oluberebe najjawo enkola ey'okujja kabaka akaba era okuva ku muteesa nyina luzon kwaki nkireese nyina luzon kwaki nkoze eki bwegamba nti tekyaliwo lwaki obuuka nnyo kulwaki oyagala kumbuuka mu maaso akadde katugwako kyali katonda ajja kutuwaka omanyi kankubulira amazima tegajja kubula budde katonda alituwa akadde Uganda will get a revolution and will have time. Amazima gakoleki gave. Now, jajalwa bidongo. Ko kujja okuteeka akaba mu lubiri kabaka wabayina twande kigenda wamu. Chobala tuyina wana amasiro. Wano subusiro naye tuyina woki namasiro. Tuyina wa amasiro. Kati bagocha. Oyina report kulwaki bagocha. naye omanyi amaanyi ge kyasitula nga bamaze okugocha. Did you see how society engeri gyasituka olowooza byali byakusaaga omanyi amaanyi agasitula society. Now abantu ne bawayo sente na mutima ogu debate yandibadde nti bazibba surely the debate shouldn't be nti bakoze eki tekyandibadde nga kijja ndoyosera gyagamba nti esente ezo bakoze eki obba sente naye tobba ezo. But what to say, ye debate query. Now, amayinja, Entebbe. It's State House. When you watch the State House, kwacho muzunga kwa Entebbe. Because waliwo Jjinja. Wotura. Bajaja fe obaturanga. Nakasero, waliwo Jjinja. Bajaja fe bakwaki? Obatura. Chora omuzunga wakwata. Awo ganta akaseera katono. Na mirembe. Peace. Kitegeeza peace waliwo Jjinja waliwo omukolo oguleeta emirembe naye nga guvudde mu kuteesa okubaga. Now amayinja ago agava mu kubaga gali mu lubiri. That's why the place is called Mengo. Mengo kitegeeza emengo, they are stones. That's what koyero obulo akalo omanya akalo kaleeta essanyu naye kaleeta entuuyo. Maama bw'alanga agira akalo okusa fetukola okusa to grind atuyana ebbeero aligira mu bweriti naye entuuyo ng'egwa muki mukalo musando naye bwembaga mukalya ssanyu lingi nnyo tola emikolo neekola kyebaawo naye waliwo awalala wano old Kampala omuyina omuzigiti
bansalirangawo kob impala that animal kakavamu akasolo ka Kampala KCCA Kampala City Council yali ina akasolo ako nga yesimbo ya Kampala ekyaliwo yakyuka bwe yakyuka Buganda mwayomba Lord Mayor chichi tombulira Lord Mayor naye yava yeso tombulira abo abere bafu tombulira agamba mugate gulimu envunyoze n'abano nteerako bulubani nja kulya this symbol gyolabeeyo ya Kampala si ya Buganda, it's a national heritage. Chowaba Uganda eva mu Buganda ojawo B todanga muna nakula lumu Uganda bino lyaffe there is no we, there is no you. That's why fena tuli ba Uganda, we are brothers. Ontegera. So tozoba kungamba ntikayaka so okachusa wane mugenda mu lukiko ne mwebaka. Eri jinja olwakwelanga emikolo nga Uganda egwawo bayaba jajja fena bajja ne barwana bakibuka mumbaye n'abalala ne balijjayo ne balitwana ne baliteeka ngawe weri oyo manyi kwacha aliteeka n'okitunulira n'osirika because bakuwadde chocolate. So Luzira waliwo omukolo ng'omuntu akola ebibi wamutwala okuzira. You know okuzira? If we call it okuchwa mu Runyankole bw'oba okoze ekitali nga tukuzira beera wali osome ofune empisa ennungi okomewo tebagitunda wenjogera sebo tokimanyi nti baagala kujjayo okukomera eyo balitwala awalala ettaka baliryewo gwegenda mpola now kamalirire Chigo is an enclosure orugo wamu n'omuggo enkoni omuggo ne enclosure bw'oba okola ebibi society nga tujja nga tukuteekawo ne tukusomesa as a spiritual side tegenze tombulira nti mahoteri tolina oteeka hoteri. Now therefore the Baganda as a people, the Baganda as a civilization, Uganda as a people, ne Uganda as a civilization, waliwo spiritual force ejja eze eyingidde etumalawo naye agala okumalawo akusookera ku spirituality ye culture yo yebubwanga bwo bwamala okukubaawo naye kakukuba economically kyora tuli baavu tuli babbeega bwamala ekyo nga politically ngaakumalawo and we are now dominated but ekirungi ekiriwo nti Abanyankole kambanyonyole kino obadde okimanyi nti Abaganda tebalina kye batweguyako naye ate ffe tulina kye tubeeguyako katuwuliriza bino. Abaganda bagula rumonde waffe, bagula kasoli waffe, bagula ebijanjalo byaffe, bagula amanda gaffe, bagula enyama yaffe, bagula amata gaffe, bagula omuzigo gwaffe, bagula obumonde bwaffe okuva Kabale. Naye okimanyi nti mu Buganda tetulina kyamaguzi kye tugulamu. Singa Abaganda basawo ne bagamba nti tewali kyamaguzi kiddamu kuva mu Ankole kusala kujja mu Buganda, ffe tufiirwa. Abaganda basobola okuimportinga ebyamaguzi okuva mu Mexico, okuva mu Netherlands ne bijja mu Buganda ne balya. Naye ffe ebyaffe tetulina gye tugenda bitunda kubanga n'ekisaawe kwe twali biyisiza naffe okubitwala ebweru kiri mu Buganda. Kaakati nga temunabanga kwasamya amatako gammwe ge muyita emimwa musooke nga mulowooze emirundi ebiri muwulidde mulekeraawo obusosoze. Nange ndi Munyankole naye mulekeraawo obusosoze Banyankole. Kyo nkikubuulira ku lw'ensi yange nja kufa temuyinza tusiriwaza kwenkanaawo ayina byona zeminagire biki twabakowakowa dde oba temukimanyi ekyo nkikubuulira twabakowa mutumanyidde nnyo nze nkubuulira mpulira njagala kulya ekyo nkikubuulira mazima tondaba wanonolawooza buli muntu donule yatambuza obuzaabuzani olwoza sikusomangako okwata mu mbina lino zikwata mu kigo batumanyira gwoloza bakabaabo be muli nabo mu kintu kino sibamanyi emob abantu bakwawu ekyo nkubuulidde either you remove everything here oba tugenda kujja kubookye ekyo quote me otwale ne mu court. I stand to be challenged. You either stop this immediately or what I'm going to mobilize the masses to arume to watch it. Njagala ibe na ngala bitu record obitwale omuze mutuliza soka bulichonola abokeza ontwale yo basasa gojo kumanyesha we are fed tukoye bagwe okwata mu mbina lino kwata musha oza go bozimba go tfet bina bana batutagala nawe mbeka and I can finish now chairman
You don't have any right to beat me. Nze kubulire ati kugambe amateeka ngamanyi bulira okola nga tumenya amateeka gamenya olwenda kujja nnina. Olwaleero njagala tuyambeko ku batamanyi lulimi Luganda naye ng'obasanga mu comment section ku video zaffe nga beefudde abatuwabula mu lulimi Oluganda. Ssaabasajja Kabaka yagambye nti enjogera egamba nti eryokanga n'etonnya yatuukiridde bulungi ku bino ebibaddewo. Yabadde ategeeza kimu ekyo. Abantu bangi abadde nga bamulaga nti banne era bamulaga nti bamwagala nnyo era bamulaga nti bamufaako. Abamu nga yabawa n'emirimu nga balaga nti bakola bulungi emirimu nga bwe yagikola bwe yagibawa naye kasita yatonye. Kikyategeeza mu kutonnya kasita yagwa mu buzibu bwe yagwamu buli omu ne yeekola ebitajjansa. Abataka ne batandika okukola ebyabwe basiba mu State House wa Mwami Museveni. Oba kitegeera Katikkiro n'atandika kukola bibye asiba ku social media ng'ayomba n'abaana ba Buganda ababanja Kabaka. Oba kitegeera kati gwe kitoso atamanyi Uganda toyinza kumanya Kabaka kyadde ategeeza. Mu bigambo bye yagambye nti Kabaka talina musigire. Kabaka takola ki? Tasigirwa. Ekyo kitegeeza nti emirimu egikolebwa Kabaka, emirimu egikolebwa Ssaabasajja Kabaka bw'aba taliiwo giba girina kuyimirira. Egyo egikolebwa ye nga yalina ogikola giba girina kuyimirira kubanga talina musigire, alina kukola mirimu gye waatali. Ebyo nga tugamba Peter Mayiga enkya n'eggulo ti munnange emikolo gy'okola nga gya Ssaabasajja Kabaka yalina ogikola. Ebintu by'olonkinga enkya n'eggulo leero olonkinga kirimu lino olonkinga emisinde lino ologenda ku mazaalibwa ge n'okola kino ogw'oggula emipiira gy'ebika by'Abaganda. Emirimu egyo nga gya Ssaabasajja Kabaka. Kikyogezaako okulaga Obuganda ogezaako okulaga nti Obuganda butebenkevu nga nnyinimu taliiwo. Yagambye tasigirwa. Ebyo tubibagamba bulijjo. Peter Mayiga abadde nga yeefudde nga ye musigiri wa Kabaka. So nga ate ne mu Buganda batugamba omusigire amala bitono. Naye ate ono yabadde amaliridde nti byonna ebirina okukolebwa Kabaka yajja bimala. Kabaka yamugambye Kabaka tasigirwa, nze sina musigire. Ekyo wakitegedde. Nambayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka ye yeerondera Katikkiro, tebamulondera bulondezi. Eyo message yabadde agisindikira Charles Peter Mayiga ne babboosi be abamulemeza ku bwa Katikkiro nga ekisanja kye kyaggwako dda. Ng'agezaako balaga nti nze nnina okwerondera Katikkiro gwe njagala, kye kiseera munzigyeko owammwe gwe mwansibako. Neerondera owange gwe njagala, munzigyeko omuntu wammwe. Ebyo olwo Luganda lwadde lukusike message yadde nkweke nnyo nga tosobola gitegeera watutegeera lulimi Luganda. Kabaka yeerondera ani? Katikkiro, so si gwe bamulondedde. Message egenda wa Charles Peter Mayiga ne babboosi be abamusiba emengo ku bwa Katikkiro. Oba kitegeera. N'amaana agamba nti abalangira si be balonda Kabaka. Nagamba mulimu abalangira abamu ab'enkizo era abalina obuvunaanyizibwa n'emirimu gye bateekeddwa okukola mu Buganda. Abamanyikiddwa bye tubadde nga tusiba tugamba Katikkiro Peter Mayiga enkya n'eggulo nti eriyo omulangira alina okulangirira obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka, so si ggwe. Kasijju Lubinga yalina okuvaayo n'abuulira Obuganda embeera Kabaka gy'alimu. Bino Charles Peter Mayiga byadde boastinga. Nayogedde ne Kabaka. Kabaka yabatumidde n'abeebaza emirimu gye mukola. Mwebale kukola mirimu. Kati wadda ku batamivu b'okulumbe simanye bano abanyu b'enjaga naddaawo n'abalaata. Kabaka yamulaze ebyo biri waliwo abalangira ab'enkizo mu Buganda mu nnono za Buganda nga balina emirimu gye bateekeddwa okukola era bamanyikiddwa. Lwaki okola emirimu gy'abalangira gwe Charles Peter Mayiga? Kye kikozesa emirimu gy'abalangira gye bateekeddwa okukola mu Buganda? Eyo yabadde message. Naye nga temuyinza bitegeera. Batutegeera olulimi Luganda nga tosobola bitegeera ebyo. Gw'olabuzi Katikkiro bw'olabuzi Kabaka gamba abalangira bonna si balonda Obwakabaka. Abalangira balina obuvunaanyizibwa ate era bamanyikiddwa.
no kirekawo kungulu bwotyo olino yingira mundu otegeere kigambo kino kikusike bubaka kyo obukirimu bwada amaliriza teyebaziza CBS FM gye bayito y'obwajjajja teyebaziza telefine ya gye bamusibako omuyembu ya Bwakabaka yebaziza nnyo abavubuka b'omu diaspora omulimu gwe bakoze ogw'amaanyi n'omutima omulungi gwe booleseza eri Obuganda. Mpozi abavubuka b'omu diaspora badde bakola mulimu ki? Ng'oyagala otegeera biri byonna jangu eno message gye yasembezaayo yejja okuwa amakulu g'ebigambo byakulembeza okwogera. Abavubuka b'omu diaspora babadde bakola mulimu ki? Ogwo Kabaka gwe yabeebazizza kubadde kumubanja tebadde kirala. Kubanja Ssaabasajja Kabaka tuddeeka tuludde nnyo ku bugenyi bwe kiba si kyekyo ensi yaffe egenda kufuuka eddungu enjala egenda kutuluma naaga amatooke n'akawunga byoli olwaleero ekiseera kigenda kutuuka nga tokyasobola kubifuna lwa nsonga twejjako okumanya n'okutegeera n'okukozesa obwongo bwaffe ne twesiga buli kintu omuzungu ky'atugamba. Omuntu edda okulima teweetaaganga bigimusa biva Bulaaya weetaaganga nakavundira bwe lwabanga lusuku ng'olina kulubikka bubisi. Nakavundira ono yazaalanga ebisokomi, ensiriŋŋanyi, envunyu, ebyakubanga ebituli mu ttaka ng'enkuba singa eba etonnye kijanguyira okuyingira mu ttaka. Wabula ebisokomi bino nga bwe bissa bifuluma omukka ate nga gwo gukola ng'ebigimusa eri ebimera ebya kiragala. Fulanga ate gwe omuntu bino ebimera ebya kiragala bwe bikula kujja emmere gy'olya n'oliisa ebisolo n'ofuluma obubi n'omusulo ate ebikola ng'ebigimusa oba emmere ey'ebisokomi n'ensiriŋŋanyi n'ebintu ebirala ebitambulira mu ttaka ebyewalula. Wabula enkoko bwe zaalyanga ebisokomi bino n'envunyu ate zo nga zifuna proteins ne zigejja. Omuzungu najja n'akugamba nti omuddo mu bitooke tolina kugulima na nkumbi olina kugufuuyira ddagala lya ambush eriri acidic nga litta ebisokomi bino kitegeeza ettaka lyo ligenda kufuuka nkalajje terigenda kuddako bimera. Bwe yamala okutta ebimera byo n'ettaka lyokulyonoona n'akuwa ensigo nga n'ebigimusa ebikuza zino ensigo olina kubigula ku bbo. Kitegeeza ki? Ng'oggyeko Bayibuli, Kuruhani, omubiri gwa Kristo n'omubiri gwa Muhammad, amakolero agakola eddagala ge gasinga okukolera omuzungu ssente. Ensi tekyukangako, Uganda tevanga we yali, wabula ffe abantu yeffe twejjako okutegeera ne tutandika okwonoona ensi. Muludde nnyo ku bugenyi, mukome eweeka tutereeze ensi yaffe. Ne wajja omusawo yali atukulira yafiira na Rwanda najja ku makya saa 12 n'atugamba tugenda kuggulawo Kyankwanzi mwe betwagala okusookerako tugenda kusomesa Obwakabaka bubi eddiini mbi. Bwe nabiwulira ku parade olwavaako ne ŋŋamba obuvubuka bwange ejja tugende kwota master ne ŋŋenda ne ŋŋamba oli nti abaana bano ŋŋenda kubaleka wano ne uniform saagala escort n'emundu zonna nembiwaayo nenziruka nayita ku gate ne muleya naye nga bamanyi bakuba salute nengenda Entebbe nembagamba nti bwe nali nyingira nagamba ab'Entebbe banteekeyo ku secondment ng'omusaala nfuna guva mu Harris nze saagita nti oba nyingidde mu magi gyendi ndi trained enamba njirina 1207 ye namba yange maje captain kati kwe kuddayo nembagamba ekyantwalayo kiwedde njagala kunziza mu ministry kubanga ekyanyingiza musiko Bwakabaka kati oŋŋamba nga sinza kutambula nakyo kikyanzijayo mu magi ninzirayo ne banziza emulago nenkolera emulago naye
Banga talinanga bwaba nga alina ate nga yagala abeere na bingi n'abeera nga awamba ettaka lya banne abatta bannaabwe olw'okwagala obugagga n'ebirala mbakoowoola mukomeewo eri Katonda muleme kubeera nga omulabe sitaani abaliko nga abakutte nga abeekuyegera ku mutwe gwammwe nga mwe temukiraba mujja kubeera bwe mutyo okutuusa NRM lweneesansuka. NRM bweneesansuka olwo nga mufuna eddembe lyammwe eryo naye bweneebeera ng'ekyaliwo NRM era nga yeerowooza nti kyekibiina ekigwanidde okufuga Uganda eno eddembe lijja kubeera nga litambulirwa bweri kubanga bafuuse bannakyemalira nnyo aba NRM balowooza nti Uganda yaabwe naye nga si bwe kiri bwe kiri kiseera kyabwe kijja kuggwako basansu Mukama tuwenenya bajjajja baffe baayonoona tebaliiwo naye Mukama Katonda ku n'ensi abaddu be batufuga enku tugulangule kabaka abakabaka tetulina buyinza ku nku amazzi tugulamagule ate nga n'essente tetuzirina kabaka abakabaka oba ensonga eyo kubanga emmwanyi zaagenda ebyennyanja tekitalinaeko buyinza birimu bachina n'abayindi be babivuba tulya magumba ayi Mukama amatooke gava bunaayira ate tegagulikako Katonda waffe tusaasira